Genda kuza mwezi musanvu omwezi guno Minisitule y'Entambula yaddamu okugula ofiisi ya Face Technology ekyambuka okuddamu okuba na Uganda Permit olulala wiiki nnamba nga bagaddewo kyava ku contract ya kampuni eno okuggwako nga lumu omwezi guno ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwa December rather gwa November contract bwe yaggwereddeko kati nga contract omupya alina okutandika ng'olunaku 1st December 2020. Contract ya kampuni yayongezebwa emyezi emirala 3 mu maaso ga gavumenti bw'eteekateeka okuddiza omulimu guno mu kitongole kya Uganda Security Printing Company nga ofiisi zonna eziri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo zaggala olw'okweteekateeka nga abeetaaga pamiti bonna balina okuggya ekyambogo mu kiseera kino nti abeetaaga pamiti bajje wano e Kampala ekyambogo ku Face Technologies ku offices zaabwe headquarters zaabwe we ziri zitubadde tufunira pamits bulijjo. Embeera endireesebwa omuyizi okufiisa ekyambogo olw'obungi bw'abantu abazze okufuna n'okuzza obujja pamiti zaabwe okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga watuukidde mu kifo kino nga bangi ku bantu basimbye ennyiriri empanvu ddala nga leweema ze baateekawo zonna zijjudde. Abasirikale abakuuma ekifo kino badde bakola ekisoboka okulaba nga amateeka ga COVID-19 gagobererwa omuli okunaba mu ngalo okukebera ebbugumu okwambala masiki n'okwewa amabanga. Munda wagabirwa pamiti abakozi nabo balabise nga bakola ekisoboka okola ku bantu bonna mu bwangu nga bagoberera enkola ey'omuntu asoosewo yakolebwako. Embeera tusanyusiza okuba bidduka abazze mu kifo kino naddala abava mu disitulikiti ezisudde Kampala okuli Busia, Mityana na Arua, Masaka n'ebirala bitogeddeko nabo. Naye kati saawa zino ffenna tujja wano omujjuzo mungi nnyo, lugendo luwanvu, tukozesa ssente nnyingi. Kiba kitegeeza nti olwaleero bwe nnemererwa kubanga era waliwo ne kafyu mba nina okusula mu Kampala n'enkeera nkeere, so kati enkeera bwe mba nkedde nnyo mba nsobola okugifuna. Bano be mulungiso lwa gavumenti obutakola kweteekateeka kumala ku nsonga gye yali emanyi obulungisaako n'obutalabula bantu kimala beeteeketeeke. Bategeeza nti batadde mu ssente nnyingi ddala okuva gye babeera okujja e Kampala bakolebweko ssaako n'ebisale by'ebisolo basula bye bateetekedde basobole okukeera. Ntungamo district kati tuyita mu bintu bingi kubanga nkozesa transport mungi okuva Ntungamo mpaka wano na sente transport bamwongeza wate kuva Ntungamo kutuddayo eri nkozesa mitwaro 15 kati ntuuka wano abantu bangi bayitirivu tusiibawo olunaku luramba tulidde oluusi kati mbanyi n'okusulawo nga tere nga sifunye kyenjagala bankorere. Gaba olwolugero lugamba nti amaziga g'ente essanjira amalembo wala abavubuka bakufudde omugano wabweru wa geeti okoza mu pamiti zaabo abaagala kawevuba okwogerako n'omwogezi wa Minisitule y'Entambula agudde butakabula gye bavudde okuyategeeza nga bali mu kola ekisoboka okunoogera ekizibu kino eddagala era nga mu bbanga ly'emyezi 3 buli kimu kijja kuba kiwedde. Adrian Bali Wanika yakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.